Sizanyo ku Bell TV omutimbagana y'omulembe abasubscribinga mwongere namba tukyazeetaaga ate n'abalaba programs zetubakolera mwebale nnyo n'abagenda ku begi.com ne musoma namwe mutukoze bulungi. Mbeera ya byabufuzi President Museveni ali mu Kampala. Programu nsonga mu ddiiro tukyazizza ayagala okubeera omubaka wa Kampala mukyala Susan Kusaba. Yalwana entalo z'obutale, alwanya entalo za PLO, alwanya entalo z'NRM. Soko kuze ku bantu. Mbaramusiza mwenna abatulaba olunaku lwa leero okusingira ddala banneekolera jange bamufuna mpola abayiribi ab'obutale mwenna mu bitiibwa byammwe mbaramusizaako nnyo nga si mulala babuuzaako ye Honorable wamwe Kushaba Susan MP Kampala Central omuyiribi munnammwe Mamo wino akatala kacyasinze obunene mu East Africa. Ebipande nga babitimbula. Omanyi waliwo omwami yali muna byabufuzi yagambanga nti omuntu yenna omutiitiizi nti kukyali wabo waliwo omusajja nga mutiitiizi ng'omusajja oyo obutiitiizi bwe nga buli lwabava mu bbaala agamba gwe nayeekwesaawo obambi oswadde nkulaba kumbe tewabeerangawo ki muntu okutuusa lwatuukawa ewaka ewe. So kati nze okutimbula ebifaananyi minisita wa Kampala Misa Kabanda kino njagala kukulabula. Ate minisita yabitimbula kubanga buli lwebajjawo ekyange bateekawo kiki ani genda ku Kingdom wona waddewo ebifaananyi byange byonna babijjawo ne bateekako ebibi. So nze njagala kukuwoninga va ku bifaananyi byange. Lwaki olwana n'ekifaananyi nga akwesimbyeko ndi wano ne bw'onojjawo ekifaananyi kyange n'okijja ku kkubo togenda kujja kifaananyi kyange mu mitima gy'Abannakampala abaagala okugirongoosa okujeera oleese kasasiro yonna ogitadde mu kibuga kya Kampala nga gw'oyisaawo bibyo n'otuuka n'okutuula ku mmeeza ne opposition nup n'ogisaba ekuwe omunafu Rubongoya naye Susan nafungiza Rubongoya munafu anti yabasaba omanyi omukyalo oyo muyaaye nnyo yagenda naako ayina ebintu byazza akolera nup tubimanyi nnyabo ng'oyita mu kidandala era n'otwala abantu ebweru abawera abantu ng'ebyo 5 Dandala tomwongera ko musajja yakabona komera tebalwa mudda ekyamusibya kiki bizibu abantu abawera ng'ebitaano abanupu bali mu mawanga ag'enjawulo era nga yafoginga ne diplomatic note n'agiweereza abantu mu kidandala yali mukungu ki afuna red passport yaliko omukungu wa DP yaliko omukungu w'ekibiina kya NUP organizing secretary musajja ayina ekyo kikuweesa red passport bamuwa red passport n'akukusanga abantu akubatwala mu mawanga ag'enjawulo era mpulira abo abantu be bajjiramu ssente ezisindikibwa mu Uganda ezitabangula Uganda n'ezigenda okukozesa mu kulonda kwabwe naye si bibyo byange era sinakugambako nti bibyo. So ogwo omulimu Misa Kabanda yagubakolera in exchange of power bamuwe Rubongoya omunafu. Lwaki gundi Nyanzi bamugjawo? Nyanzi munafu akalulwa yesimbye ate Kataabu lwaki bamugjewo bamugamba nti ava wano nnyabo obukodyo bwonna bwonna twabutegedde byonna bikole naye njagala nkubuulire omuntu nga oliwe NRM obeera wa NRM ebikolwa byo byebikulaga nti oli wa NRM bw'oba oli w'amaanyi abantu obaguze mpulira mbu abamu waba miliyoni 10 abalala waba wa miliyoni 5 oyite wano opposite ekyo tekikuyamba. Susan nafungiza nzija banzija mu yellow book anti ye mizanyo gya Misa mu yellow book tewalimu nali mu yellow book sirimu nange ne ngamba kanzija independent kubanga te siriwo okuweereza party
ndiwo kuweereza bannayuganda bannakampala banneetaaga beetaaga saviisi zange so ebyo ebintu byonna obikoze ne pulezidenti wakyala buli akwata omuzindaalo okwogera baba bamugambye edde ebyokwogera era abeera ayina bamuwadde miliyoni ezo 2 tobaako kirala kyoyogera gwe waana buwaanyi okuggyako ezo muzigeto ezikulirwa mwami Ddamulira era bwe babulidde pulezidenti ebituufu ebibaluma naye simanyi wano ebusega katale n'ogolokosa Kitate yawamba akatale pulezidenti yazimbira Kitate akatale oba yakazimbira omunaku omuntu wa wansi n'ogolokosa Kitate n'oyo gwe nerabye oyo director wa KCCA owa gundi ono mukyala Shira ono director nerabidde director oyo ne Kitate n'olemwa n'okusiima director w'ekitongole mukyala Buzeki ate Buzeki yagenda kujanga akatale bakazimba dda naye teyagenda n'atereezako ebyali bisobye director wa Genda Shira yakolawo akakatale kimanyi nti Kitate yali akagobyemu KCCA Buzeki ye yateekawo embeera yonna n'agamba Kitate bw'otava mu katale k'ebusega ngenda kukusiba noneho n'okumusiba mu maaso ga pulezidenti yateekateeka kujja mu Kampala Central mugenda okwesimba pulezidenti tebakutuusa mu bantu bano boyina okulaba nga bakushaba Susan bakubuulire obubbi bwabwe bakubuulire nti sebo nti ne Batvale bagitunda baminisita bo bakubuulire nti pulezidenti nti ne Nakivubo settlement naye eri mu lusuubo essomero nalyo liri mu lusuubo awani yagulawo tebayagala otuukire nga bakushaba Susan bakugambe nti nez'ekiteezi baazirya bakuleeta abaana banasiiga akazigo pulezidenti olina obululu akako kagulemye okulonda ng'olonda ka pulezidenti waliwo abaana mazima ab'enkizo naye olw'okuba nti abaana abo eyaba orientinga yali Dorothy Kisaka gwe wateekako emisango gye wamuteekako omukazi n'akomekereza nga liruzira yakwata ku baana ba 7 Hills yakwata ku baana ba RRU naye sinalabako wadde puroguramu n'emu gye bakoledde abaana abo mu busozi mu divisions 5 waliyo abaana ba 7 Hills n'aba community sacco abasuka mu bantu 3 lwaki bo tebagenda ku lwaki bo tebabarecognizinga abaana abakola omulimu ku naamu ngeri wano be batuweesa credit okulaba nti ekibuga kyali kiyonjo baana ne basimba emiti naye tewaliwo olunaku lwe baali basiimiddwa ne bagaa nti abaana bano bakola omulimu ogw'ettendo katubeebaze katubalage President Museveni omugagga gwe bawa contract y'okusimba ebimuli n'emiti ate kakati omugagga ani omugagga abaana abo be basimba emiti contract eyagabwa gye bawa bajeewa ebyo byonna babyewa nkugambye eno gavumenti ya Museveni naye kirungi President watandise okulabuka waliwo statement gye wakoze nga olwaddozaayo empapula n'ogamba bannaye nange gunsinga kubanga nange mbadde nyapointinga abantu abakyamu kituufu nnyo emirundi 10 omuntu oli minisita wa Kampala oli okolera gavumenti naye emisana oba wa yero bwe bukya n'oba wa red anoonya bwawangula akalulu essaawa y'akalulu buli muntu akola kyonna ekinamu beerawo oyambale kati genda olabe ebifaananyi ebifaananyi bye byakacungwa Susan yazze ku independent ebifaananyi byange byojjayo bya yero ate gwe ayina fulaga oyina kacungwa anoonya kuwangula kalulu owangula kalulu ku mazima n'obwenkanya ekyo tekikuwanguza kalulu ebyokoledde bannakampala bye bikuwanguza akalulu emyaka egyo 5 tumutyako ki naawe olaba naye yeka yeetya omuntu watuukira okutya ekifaananyi n'okijjayo ekifaananyi otidde ekifaananyi kyakushaba Suzani wabula ojja kumpulira nakobyewo mu paati tu kati ate naze kimafiya ojja kulaba gwe wete naba oli muyayi w'omukisenyi kati ojja kulaba omuyayi w'obutale omuyiriri w'obutale ojja mumulaba nze siringa abo bano banjoki bwogenze n'ogulagula obusente oli eyo noonya mwami Toyota mbwantuukirire anzijemu sigenda kutunda kalya yange
nze sige nazze maliridde kagwake ketonye abo bogulirira Susan Kushaba sirimu olaba ne Kayongo na Mulemwa eyali ampa billion 5 kabanda yakusobola mu wino yakujjayo bwe yanzijayo yafuna muki anti yali arwanyisa government kiki kyenkugamba yanzijayo nali opposition naye ate opposition batuteebweru bebameka abali mu kukola sente z'okujja okutabangula ka Uganda kutabangula emirembe gya Uganda naye nze bwe yanzijayo nze ne nikolera government ate naye minister ayagala kubeera mubaka wagamba nga abantu mbugolondebwa government Museveni yakulonda era genda akulonde ne kuba MP akwapointing nga MP ate kati wacho okomyewo eri abantu president agenda kujja mu Kampala Center mugendo okwesimba President Museveni ayogere ku kiama nkusaba nga nkwegayirira abantu balina obulumi gwe weewuunye lwaki basetinga abantu abokwogera nze njagala okulenga wadde okola ewalala eyo awatali n'olumbugu kubanga kino ekintu kiplanning nti Kampala ekukyawe kyova olaba nti bakwata abantu babaparedinga boogerewo bulungi naye nga abantu ebizibu ebiri mu katale ka Busegaako obimanyi akatale mwaliro mulamba bagwegabira obuduuka obusinga babwewa abantu oba oyagala kaduuka $2,2 zosasula ne bakuwa akaduuka ebyo babikugambye naye baparedinga abantu ne bakoletera abantu boyagala okulaba muzeeyi abakwagala gye tuli kyova olaba nze sikyagwirana nti ngenda kugenda eyo kunoonya nja kukubuulira nga wano ku Beg TV bakutuuseekangawo ensonga bekikwatako naye muzeeyi abantu boolaba bweweesizaabo bakyamu naye kirungi naawe wabategedde nti babi nnyo akasembayo akatalekeka mudakiika emu kumaliriza akasembayo abawagizi bange mwenna mbaagala nnyo era njagala mulonde Kushaba Susan yeka eddoboozi lyammwe erijja okutuusa ensonga zammwe mu parliament yeka alumirwa omuntu wa wansi si bano abagenda ne babaleetera obukoko obubamalako emirembe tebabawadde na mmere siki abantu tebeetaaga bukoko abantu beetaaga service delivery ate tewali mulala nali mbaloozezaako mu wino obutale bwonna ekiteeso kyonna ekitwala obutale bwonna obwa gavumenti mu Uganda nti obutale bwonna bubeere bwa bwereere kyaleetebwa Kushaba Susan nga just a concerned citizen ate kati bwenfuuka omubaka gomanyi kyengenda okubakolera ngenda kubakolera tulina okukyusa Kampala tulina okukwata enje y'empya zeere buli kakica yonna Kampala etukule ate ngamba muleme kukozesa programu za gavumenti ng'ezammwe nti mwe mubireese gavumenti eba eyina enteekateeka nga President Museveni n'akoonamu enguudo zikolebwe naye soso muntu kweyitirira nti nze ngenda okukola oluguudo luno nedda tolina that capacity the only one who has that capacity is President Museveni ate gwensaba mu muwaakalulu kubanga ku luno aze nankuba mpya ababbi be abafere be bamafiya be yabategedde bwe boolaba Susan Kushaba tiikinga oba ekifaananyi babikunyuddeyo bwe Susan akusigale ku mutima akukubenga entunnunsi bw'oba otiikinga tetugenda kusukkawo abo ba NRM bali mu kweyimiza balwanira mu kisero balwanira mu kutya ebisinga ku ebyo tujja bibongera mubeere bulungi eyo ye Beg TV